Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Shifa the brown guy is called Kiakua. Oyo Chichi. kazi namba ninja. Nzera senza musajja wange oyo mugana wange muto. Oyo muto nzera musenza wange. Wamuze Tom. Nze kyakwa enyino ligino. Yekini yenze. Nze ni mbakingi bishwe na. Oli timu Chairman. Timu chair. Wali wabuuza. Bananga meeting. Tuli mu meeting y'okucontributing abalaba show y'omwami Gadi n'omukyala Aine Mbabazi Millicent. Tugenda Kabaale. Abalaba surprise your loved one. Tuli mu meeting ze tutuddemu. Kati mu meeting tuli mu kanyomero kaffe ak'ekirabo kino. Ekirabo ekyo waliwo yakitegese n'akituwa tukireete. Akiwangula yakitwala. Nammwe abali kuno mikwano osobola okugula ekirabo kino. Mulimu ebintu biyitirivu nnyo. Ekirabo kino asooka oweze emitwalo 10 yakitwala. So ffe tulina chairman waffe wa meeting zino. Bansondereko. Chairman yakateekako emitwalo 6 ku kirabo kino. 6 kitundu, si 6 kitundu. 6 cheya. 6. Tuina Doni wuno. Doni ali ku kirabo kino. Bakikompitingako abantu babiri. Doni wakateekako sente mmeka? Emitwalo 8 mu 12. Kyeziri ku kirabo ekyo. Kati omuntu akyayinza okugamba omwami Gadi wuuyo abalaba ku sheeyo mikwano y'omwami oyo eyatomerwa Sinotrack na kutuka nafuna obulwadde ki? Spinal cord. So kati tulina omukolo gwaffe ogw'okugenda tusime mukyala we amubeereddewo for a long time. Bananga balaba story eyo mwagiraba. Naddala batugoberera ku YouTube channel yawe Omwagalwawo. So tuli mu kanyomero kaffe meeting zatandika last Sunday on 4th. Leero the second meeting yaffe. Katuli mu party eno y'okugula ekirabo kino. Ebirala wali tufumba emmere buli meeting this meeting we are sponsored by someone. Shifa ali mufumbiro naye lwakubazze ne wana alegese. Ate bisobola n'esinga mukwanoze nakuzibwa. Naye nga tuli mugula kirabo kino omuntu ali wano ku live ayinza okugamba nze Shifa 10 ndiina nkigulidde gundi oba nkyegulidde oba bakigulire nze bambi muzikirize kikwate nako banange ekirabo bakintwarako nze nsonze buli kimu kyenja ekyeni n'ekyange okutwala ekirabo kino nkubye n'amasimu bangambye nindabo So abakyala ate nga muli bakadaama ate nga ne Doni yalina kadaama muleete ssente z'ekirabo tukitwale nga bakadaama ne tutyo ttiimu bwe ziyimiridde mikwano ekirabo kino mu ddakiika entono ennyo omuntu agenda kukitwala. Timu Doni omulundi gumu. Nedda. Atidde. Akyongerwako. Nedda. Ali timu ki? Simanyi kasooka tutereka tubuulire. We send man on which number Tasha Heartbeat bwagambye Tasha oyagala Airtel MTN Shifa what if someone want to join the team. Okay. Kati kansooka nsome namba Tasha nkuwe namba kikansome MTN. MTN eri 0782. Oyina wowandiika 07 kamukulageko be bano ba competitor n'oli. Ekirabo kye kino naawe okyayinza okyegulya no nga Shifa kindelivering wano.
So enamba eri 0782 015 69 eyo MTN eri 0782 10 15 Airtel eri 070 waliwo nayagala pledginga. Oh my god. Airtel eri 070 nkozi 0 mu Luganda bagita batya? Noti. Eba 0. Noti musanvu 0 sibisobola 070 atano mukaaga abiri mwemu atano musanvu. Namba zombi zileta nakawombe shifa. Ntekeko sente. Banange esimu zimbe kumpi Airtel yino. Abafumbiro mwefeko abafumbiro mwerwaneko pledge mkwano kanku inviting o pledging abantu bali kuno bagala okweyama. Let me follow you back o pledging. Okay bana mweyame omukolo Airtel uno wali wajiwandisewo poli ne abawandikiddewo enamba yange ya Airtel yeyo 0 atano mukaga abiri mwemu atano musanvu yo Airtel poli ni bawe ne MTN amanyereta ne kawombe shifa bane bagenda teka ko basoka Na yenze badira. Watu wako obuno bwaka bachakuwa onana yogera ku kyakuwa ayagala ku pledginga agambe kyakuwa twakolanga fenna ekireka ku bekale mutubidde nnyo ekireka nze kyakuwa nze olabye ensibali enfunda Zemgo basi ekireka nze kanyini polisi yonna. yoyo muna ekyakuwa bana yogwana erinayo mutubireko Mwesigwa yali mukama wange. Ekireka. munango oli serebu wano wali akumanyi mutumire yakweka nyini kyogamba Mutumira mukama wange. Mami mwesigwa. Ye mukama wange nga taata ankozizza. Ngavugawo basi. bana tap tap the screen tap tap Ekireka omigati. Nze kanyini ntumya katamba. Katamba. Mama God. Katamba ajategeza bina ne ntumya tata wange. Mami mwesigwa. Tebigulumya enjuki. Tebigulumya enjuki ebyo. Ebiki. Ebyo okutu. Ebyo okunywa. Ni wachi mu Madamu Shifa sina bakufunayo ampayo. wano badde okuzaala Nsaba munsondere banange kirabo tebakintwarako. Nze naweddeyo nawadde naye nga nkyagala nakikutemu. buno omugole wa team chairman Mwagala omugala mutwaleko ekirabo. Temuswaza omugole ali ku timu cheya Zayo kumukanana tuwangule ekirabo. ono nataddeko bambi sente ankubira ezagundi ez'omukolo kate tuli live balaba wano sente nzirabye naye ndi ku live ntera message ku Airtel zizze ntera akamanyago sweet Team chairman asonda. bali aliwa oli timu chairman Shela lese 10. mama Jakuwe haka. Unapata nusuru 10. Mchala ajja bali mwambaza mushanana huyo agenda mwambaza ajja omugole Zino zitaddemu. cheya kati oli kummeka Kagalukumu. ndaba mugulu Nawe oyinza okukukyuka, oyinza kudda ku tiimu ya. Shifa nawe chukako. mukwano neka Shifa chukako nawe. mukaseera wano ku live akyayinza okutugira Babula mukwano mukyala Babula Sweet sikuwulira yogerako oli tiimu ani network mukwano tuli mukyala bana mukaseera kano ke tuli mutuyina omugenyi omukulu tuyina omuwandiisi waffe kwero si wano
atudde muffe wano mu kaseera kano tumwanirizeeko nze namwegayiridde dafazali muwe ekifo kyange naye aganyaga agenda kutiula mu bakyala naye aganye okulinnya eddaala eritali lirye naga mukyala kasigale mu bakyala. Babula twali twaniriza omugenyi waffe wano obadde ogamba otya Babula tuwulirize bale batiimu kyeya wangi switi wange oba tubamuweeko wangi bulungi ddiya osiibye otya sweetheart bulungi mukwano Mama nze wangi Babula tomanyi Luganda Yogera lotegeera. wangi switi yogera Olunyankole ntuwulira niyo Omunyankole tumbwa ina wana abaji wasibira gye munnoola banna ebintu birimu ennugu muwuliriza ali timwani mu Lunyankole bwebaka Timu chairman. Chairman yogera mu nyango y'enti kumanyi. Chairman yabbe ebibuuzo. Yes. Ndiani koraban. Ego. Ebirabiri na bibiri. Novemba nga 28. 22. 22. Abiri na bibiri. Ebiro na bibiri kwa munana. yabiga kwa munana. Oluna jatuyiga. Yanza ego enamba y'essimu nera Oyo wabagole. Ikusaze. Thank you. Enamba yange abantu bagiwandiiseewo oba ne muteekewo enamba ya Shifa abantu bagirabe. Yiye ya Airtel sweetheart ereeta nakawombe Shifa amannya. Amazinga gange bebagayita. amazina gange Jadogera ni. jadduyiga Wanje. ate obajolaga Oyagala ya MTN oli Saudi ayagala teekako ssente kati. Okay, oyina wawandika bane wabe wawandika wao my MTN number please. muwona ayogere naye Ekikulu kati batimu muwe Shifa. bano kati Bali ku YouTube Share Premier Linga, balinze Shock Spark TV, batudde kati tebali wano. Naye nga enamba eri 0782 owandika singa omuwadde ono Munyankole n'abanga Ajja kumuwulira. Okay, alikuandika. Banange tap the screen. Team chairman, team Don. Ne chairman ng'omuteeka ku katonda. abiteekamu Ngoze team chairman. bannaye muwagire ku tiimu jeya etwale kiri mutu tiimu doni balinamu bakolamu muyambe kufa abatakolangako mwana abakolamu muleme kufuuka alinawo yayongerwako naffe mutuweeyo mutuwe omukisa Akirinako emitwalo 6 owagira 0782 kiteeka wama. Mu 0 omuwandiisi era alina kusigala ku saidi ya chairman 69 0782 mu 0 mu 5 69. Ogitegedde ereeta nakawombe Shifa. Yes.
Kakati mama chairman utasi tulino twawombe. Yiye number bagitaddewo. African Queen, thank you so much. Mariam nataddewo number, thank you. Buli muntu yuyo Miss Pimpa ataddewo number. Waliwo mteerako sente. Timu chairman. Timu chairman. Nedda. Timu chair. Samburu 10 kati. Mama tufu. Mukaga musanvu. Musanvu kakaga. Wegeze mukatono prime radio wegeze mukatono prime radio egenda kuwa system agwana Timu chairman mubulake 10 nya. Ekirabo kiva ku kyalo. Mubulake 10 egenda kuwa ekirabo fuluma bakka. Banange mu supporting. Ekirabo tekisobola fuluma bakka kale. Ekirabo? Batwongedde. Ekirabo kyaffe. Timu cheya. Kati zibadde mu emitwaro musanvu kakaga. Batonjero mutwaro kati munana kakaga. Timu Don murazewa. Munana kakaga. Ziandike watatuiba. Munana kakaga. Chairman wapeti kuagala tata fana Bane mulindeko Mwagala ne wano munnyonnyola osanga tuwagambye mwagala tuba supporting ate mutunnyonnyola. Mukwano kyeka wakatuuka. Twalina show ey'omwami Gadi ya surprisinga mukyala we nga mwebaza omubeererawo ku channel yaffe yawo nsomwagalwawo. Abasinga mwalaba sheeyo. Ne mutugamba tugende maaso ne meeting tukyale This is our second meeting. Mu meeting yaffe mubaamu ekirabo kye bayita kiri mu ttu. Meeting zagenze maaso ekirabo kino omuntu akigula akiwangula yakitwala. Tulinawo abantu babiri right now abali mu ggula ekirabo. Naawe ali ku live osobola okugula ekirabo kino. Tulina chairman waffe omulondo wa meeting yoyo omwami ali ku kirabo kino. Right now yakaleeta emitwalo 8. Timu munana kakaga. Munana. Timu Doni. munana 2. Timu Don tulinawo 8-2. Mumuli ba chair. Timu chair twanyonyodde ebyammwe. Katulina timu 2 wanawangula ekirabo kino tugenda kisabukula wano wennyini tulabe kikyawangudde naye ng'ekirabo kino kyalinnye ebbeeyi. Kati obudde buno asooka oweza emitwalo 10 yakitwala. So kyekiriwo kati mu ddiiro tubannyonnyodde. Banange cheya yetaaga obuyambi. Cheya yetaaga obuyambi. Checho mama chairman yaliko. Timu cheya. Tusaba buyambi. Atuzadde. Ebyakatonda bwe bityo biba byamagero bigwa buti. Ne cheya najja. Kamaro kuhuta muwa. Ne cheya jja. Ne cheya jja. Bali mumeka? 9-2.
Bado ni mu kizibwa wanera. Doni mwendanya. Kizibwa bazikatire. Sakakaga bachala. Turaburozinga mbatere Akomawo webinagwera katikuzaako kirinye ddala banonyesete kirinya ddala tugenda mwabiri nekalekezi gwe twavuje tujja mukakane wetunamalira ekirabo tuwadde eddakiika 10 kina tukitwala tokiwa ssaawa ekirabo tokiwa ssaawa olukiiko lwe lukiggalawo ekirabo tokiwa ssaawa bannange muŋŋamba nenzija nfumba piraawo naye ekirabo awo nokwa nawuliddewo nga yagala kumpagira oba yayina yabuliddewo ekirabo tokiwa ssaawa olukiiko lwe lukiggalawo nekiryoka kisumululwa naye tuyinza ofunirawo doni n'akigula 5 owulidde ate nga gwe wakisumuludde dda byansi bannanga abawagizi baffe mwenna abahokushifa mwenna abatulaba bannange bakyala bannange musindike kasente k'ekirabo ennamba kiri mu kwedoni naye era gwe muwayekane chairman basinge bumulembe bwaffe abakyala musindike sente z'ekirabo tukitwale olajanye sikatono weyo neddame katono weyo neddame kubanga olajanye bannaye waliwo ne tiimu cheya oyagala tiimu cheya yeriko bannange Cheya naye ayogere ne wati cheya naye ayogere Molini kireka ekireka otumidde Maureen ekireka yali girlfriend Sero omukyala Kamani yabuze emotoka yamuyiseeko ng'enkuba etonnya luli yagobango nerera erabika emuyiseeko ng'enkuba etonnya teyagirabye oba abadde ne bw'aba mulamu ajja ne bw'aba mulamu abajja kujja naye alabika tabadde ku polisi wali ku tolaba akasiriikiriro omuntu agenda vaayo enamboole enteeka ennyini sindiya ku kirema simute tukola ekibi nezikira katale kaffe kabadde kanyuma katale kaffe kabadde kanyuma muli kumeka Molini ali waggulu tuli ku 10 Chairman 8 kakaaga wakia maje bawaba yes wakia maje bawaba n'omuyimbi ayingiddewo wakia maje bawaba omugole amaze oŋŋambako nga mumaliriza bw'emikolo tudde aja basi we bali waggulu bonna tiimu chairman mwarazeewa wetuli betulemerako tiimu cheya wetuli ate tetunaggwamu ssuubi tiimu chairman ekirabo kino kyasoose mu nsawo zaffe ffe twakisooseeko era mu mutima ne Katonda kimanyi nti twagala kibeere kyaffe era Katonda tajja tuvaamu twongeddeko emitwalo 2
Mwamuli kunya. Tulina 10 mwe 10 nyabo balina 10 kakaaga. Cheya! Kwata amazzi. Tebinagwa tina ne soda. Alina yayongerwako. Ebirungi byayina wa Cheya. Nambole nzoka nyinyi oligino. Wacha majaba nzoka nyinyi waba. Nzoka nyinyi office. Nambole. Nzoka nyinyi we. Ngaende mayayi. Yabo tugenda bawa None kotya muneka mutya. ngatoliwo. Katuwangule drone ngatoliwo. Abawagizi baffe mwebale. Mwina 10 kakaaga mwina 10 kitundu. Tujja. Omugole bateekeko akayimba akaleeta Kakana. ekirabo nedda tutandikiraawo gwe kimanyi kyebayita okuddamu omugole afume bano abaana batawanya bannaaji banne omugole waffe tugenda Osanga muleeta bayinza ate banne just meeting ze tulimu naye buli meeting watch fashion ze tudizayinatakanagezaako asembera wano gwe ne tutandika okuyingira mu muudu eyo yennyini Soke twesikemu. Tuleta akatebe ke. Tuleta akatebe akatono. Kano nakashifa mu fumbiro. bali ku YouTube shape Mbadde ngenda okujjayo. and understand. Mulonze kayimba ki? Kifa leero nze tonteereddeyo compositor oli tiimu ng'olabye Mr. Gadi yeena atuteereddeko bwe toyina kubeera okulaaja n'ebikwasa ennaku Ogago ate gwe weekubidde. Sayo olina ekitimu ogwaffe n'otusuula ne bannaaye. abagole nno bombi Bintu mulaba bisaamu bya bufuzi. Bino bya mukolo. Guno mukolo yeegezaamu mugoye buli meeting bino bya mukolo. Muleme kusaamu bya bufuzi. Ffe tusaba buyambi. Mutubeererewo bannaaye. Tiimu Cheya esaba buyambi. Ffe. wamma bali bulungi Tiimu Cheya teyinako erinawo. Abantu amataka g'abagwako tetukyafuna. Tebakyatunda. Tetuyina kasente. tulina wuuno wano mama Oyo zize yaziyoola dda ku bweru. Yani ye Kadaama. Yayoola dda ez'Abakadaama. Naye ettaka lyaggwawo tebakyatunda. omuntu w'ofunira obwa chairman mikwano Anti wali wakyaliwo okwo naye kati byaggwawo tekyali wadde naye munnange mukitegeera bamaaza getubadde twasigazaawo maaza nga bwe mumulaba munnange getubadde twasigazaawo ketuwaddeyo tugula kiri mutu bannange mutubeererewo tugula kiri mutu mutubeererewo bannaffe kubanga kyetwetaaga soke ebyobufuzi biveemu kati tugenda ku saidi ya mugole omugole naye amanye okulonda okusembayo ekirabo gye kiraga nga amaze okufuluma abali ku live omugole musobola omumufuuwa mukwano
mugole musobola omufuuwa bannange ate abitegeera abuuza what's going on ono taba faani wange kati okuddayo kunnyonnyola gye byatandikira is a long story si faani wange ku YouTube anti abafollowinga ku TikTok balaba buno bwe basazeemu omuntu afollowinga ku YouTube tasobola abuuza what's going on amanyi abo bamanyi kuba be batuwa ne support tuyingire ekintu kino ne eyo banana erabika ye bamuyita Mariam Swasing in Uganda wabeerako Uganda n'abagoberezi wano eyo serebu kiki bulijjo osuubugana ng'obadde yesebo eno enamba yennyini ereeta amannya Nakawombe Shifa eno yennyini kwokubye kanga kuwandiikirewo bannaye tweyanzizza abagole bannange ngenda kukuweereza emitwalo 5 bannange tweyanzizza tuli mu meeting nga bw'otuwulira yesebo nga bw'oŋŋambye sigenda kwogera mannya naye sente mbadde nnyino zanjulayo bannaye tweyanzizza yesebo ebisigadde tugenda kwogera nga nvudde wano kuba nkimanyi obadde onkubiridde ensonga ndala kamali musa 2 hours from now nja kuba mmaliriza yeye namba ya njagana ngazaala kuzaala mitwala 5 ziri kujja kati ali mu Amerika tayagala mannya ge googerako ziwandike bali ziteeka ku simu kati from America mitwala 5 banange mbadde nabaleseewo nga nyina wanatuwa contribution aba TikTok mbadde nabasuddewo dda omugole afuluma naye nga banaye tudinde essanyu bava tuwa wano banaye waliwo atuwadde emitwalo 5 oh my god neggwe omukolo nno gyeguli ebyaggulu omukolo tugyeguli tugenda Kabale nga 22 Kabale awume kashi mukwano baliteeka ku simu kati mukubire ku Fayima emitwalo 5 cash bannange zirinze ezinagendako naye atugambye kati bannange no volume really no volume anti mbadde nvuddeko ate nga nyina olaba oli ankubira ensoose nenva ku live kuba live munaye tennavaayo aŋŋamba nti this that bannaye nvuddeko kuko ne basooka bagenda abamu omugole afuluma kati I know that yagambye yoyo omukyala agambye yali yegganda mukwano babuuza werizi Kamaanizi waifu kati ono abuuza mukyala Kamaani sitole zonna azimanyi mukyala Kamaani era wamulese waba nennamusuduseeko meeting zisooke zitambule jukira bwanninaana nninako ebbuba tanjagala kundaba nga nfa ku balala bambi tomuyita bambi tomuyita namuterekedde agenda kujja ali okuba yalusana dda owakanamu nesoda wuno ali wano yennyini oliwo soda waali nzeko ennyini nkubire ku Fayima mumubuuze esimu kwe nyina okubira bizindaalo nzeko ennyini amala kutuuka wano tuyimbireyo akayimba jangu tugende oli mweri wansi
Wanje. Ajje yennyini ajja okwepicha okwepicha jangu tugende mu kwepicha ajje yennyini okanamu nange emali yange Yoyo mugole. Yes, ono kati muddemu. Kiri mutu. Kiri mutu oyo ngenda tumera omuntu ajjeyo ssente ezo. Kiri mutu zibadde zirina kuggwera wano tuzirale. Zirina kuggwera wano. Siina ze ngenda nazo temuntabula na ssente zijja kunsukkako. Kiri mutu kale tusooke tumugire wano tumubale. Bane omugole wuuyo. Nani ayina DJ wakayimba Chono ye musajja wange gwennonze ewawe babadde bandi nabasaba mbafumbirwe naye nze nnonzeyo ono bali abasinga abasajja bonna omugole abadde lulwadde nnyo okubalagako naye mu abayimbi abatalina mumudisappointinze bani omugole yoyo ku mukolo gwaffe tujja kukozesa ebyambalo binadeka muteekeko endongo mukwana nti endongo tewagituwadde sigaye gituwadde ani omukolo ati wajja afukamira kati awo ofulumye bakuleese mumwaniriza ewamwe ogenda mumwaniriza otya bannaye temuma mikolo giwedde tuli mu practice. Yes tiimu shifa ne bagamba katwegezeseemu be bannaye munjagazaaki lwoyagala ate natuuka wali ne bagamba n'obuuza olwo batudde abakobe bali eno ab'okukyala eŋŋanda n'emikwano batudde bamaama batata byonna ajja byambala buli bakojja ab'enganda n'emikwano alina okuddamu kabuuzo wali ku standby jukira tugenda kwanjula mu sitayiro ya kiganda tugenda kwambala gomesi omugole ajasooka mu gomesi addeko omushana naddeko ekinyankola addeko dresi engoye nnya yes mikwana bali mugamba mbu gomesi yeyasinga tetubasabye tulonderawo bye tukola tubimanyi sweet so kati omugole otuuse ofulumye ebweru okitegeera oli mu kidaala nga maze babuuzaako nga tetuluddewo babuuza ensanyusa balaba mwenna abaze ku mukolo kwaniriza mwami wo okujja ewammwe nayaniriza balala sweetheart webale kujja ewaka obutanswaza nsanyusa okulabako
ng'omaze okwaniriza omwami ddamu otya obeddamu dayiro omuwulidde yazzeemu bikunyumidde oba bibulamu byazzeemu bikunyumidde mugole byazzeemu bikunyumidde oba kibulamu ayongeremu practice ajagira ayongeramu nange nga bwenyongeramu okitegeera okay kati yaniriza abagenyi abamuwerekeddeko basebo ne bannyabo mbaniriza mubale tuwerekerako okujja ekabaale nkuli kyemihanda emwarabamu okwiza tuzze mukwano twabashemereregwa amina munonga tukukunda munonga nitwebaza boona babiri bajja omu kintu ekiti mushifa mwebale kwija ab'emikwano mwebale katonda abampeera omukisa owulira otya mpulira amatwenje nago kunyita kyekyo okay mane tugenda fa abantu igo olulimi kuba tugenda kusigalira nga bajja kubanga ku kirala nga tuli mabega mwina kyembuuzaayo omugole oba mwina kemumuwaayo nti okole mukano sirulinakuye omuyimbi sikamanyi kayimba naye bw'okayimba nkayimba simanyi kayimba naye nga bannange nga naffe abamukolako bakola practice luli twagezesa kubanga abantu betugenda nabo abamu bagenda va Buganda oli tuyinza omugo omugole ajja kwambala mushanana nga yebuza gufaanana gutya omushanana gwefaananyizaamu bwe guti engoye zajja okwambala gyeziri luli yayambala gomesi katuli mushanana leero meeting eddako tujja kwambala ku kinyankole ng'abanyankole bambala kuba mwami we munyankole so omugole yayagala omukolo tugukole mu style y'Ekiganda naye tulina okuleetamu ne culture yaffe eri endala that's why tugenda bana abogezi basatu omwogezi side y'abako nga waliyo ayogera Oluganda side ya bawaka ayogera Oluganda then tuteekewo ate n'oweeri ekabaale ng'agatta side zombi yes tugenda mugattawo ng'ayogera byombi so bw'oba wayina kyayogera oba kyawabula bannange mwogereko nammwe abalala kiki mwogera ku mugole waffe omushanana gunaanyuma kanne kino kituyambako okumanya sayizi y'entuufu because tetusobola muzunza talina bw'ava ku mwami we kati baba baagala beetegereze nti bwe twamugezesaamu toopu yamutuuka bweti kino kyabulamu bwe kiti kino kibulamu twongeremu bwe tuti bwe bityo yensonga lwaki tukola ekintu ekifaanana bwe kityo okay Team Don okay so mwami God yogerawo kyawo ku mukyala watu dawa nekaanekanye bwatyo emikolo gyawedde dda amiina abantu abayinza okulowooza nti kiraka gya leero naye si leero tuli mu kasiki mpaka okumala emyezi ng'ebiri si bwe kiri kasiki ka myezi ebiri buli wiiki tubeera n'akasiki wano naye ng'anyiridde afulumyawo nga simutegedde era nakatanategerekeka kati so biri bijja bba birala enviiri ndala buli kimu bino bya just mugole naye nga simyonya aba fashion zimwe bale nnyo okunyiriza ku mukyala wange n'afuluma nga simutegedde era nja mutegeera ng'abijjeemu nga jjajja akakabiri ke kali erye mwebale nnyo mwebale ddala aba fashion kale kati tuzzaako ki ku program omugole afulumye abawangudde ekirabo kyaffe tukitwale mumpe ekirabo kyange
kuba ffe tukyasinze wadde kubulako bbiri mwebale mwenna abaliko nawaddeyo 10 lwange mwene mugatta mugabane mugurako 10,000 tubulako 10,000 netukitwala ffe twongerako 2 netukitwala timu doni tukitutte kati tuli luli tubagana 15 kati tulina ezisu 7 mwe mulina 6 sure yes okay dear you watch later network abambi bane you watch bane teryataasa kyeya muteekeko ebbi ani nze naweddemu ensawo tusigemu omutwalo bannange mulabe bwe mugwa ebigo nga temulaba we mwekwata bannange banne ekyeyanga akwata mu nsawo tunonye we mwekwata musagale ziweddemu ekirungi mukama mulungi ziweddemu emirundi ebiri Doni ku sente mmeka? basinga 10 batusingako 10 efe aba basinga Nino mwe timu chairman mubadde nedda tayagala kamera timu chairman tuwemeka wa. oyongeddeko meka ziriwa zigendako wa alina emitwalo 5 oludde nzaddeko 5 emitwalo 5 kwezirioko kati ezigenda ku zirize tozogerako zemabega kati ate kati kuzina ezibadde emitwalo tubadde tubituweza meka zibadde 10 mu kakaaga mwenda kituufu ajjukira mwenda kati tulina emitwalo 11 mu 10 otaddeko 15 kati mulina 10 mu 10 fe tulina mmeka 10 basinga nnya kati ekitegeeza kati twetaaga 15 tukitwale tiimu doni bannange tubulako 15 tutwale ekirabo kino bannange oba live nandikoze ya YouTube kubanga bannange muwagire timu chairmani okulebera chairmani wale mugambe bane tukuba ku masimu Bye. Zawe. By the way, kati anyway, dyekirabo katusoke. Nsaba timu doni timu chairman omulundi gumu timu chairman omulundi ebiri
Ono futu soja. Oli bera kusaide emu. Mugole atutereddeko 2,000. Bannaye fenna wetuli. Mazima wetuli. Ekirabo tukitwala. Ekirabo tukitwala. Ekirabo tukitwala. Timu cheya. Twafunye sente twamaze ekirabo bakitwala Kasaga David banange mugamba mpole yete ekirabo bakitwala ffe ndowooza abakyala twenyweze tukasa mukama tugenda nokuweza etano ejaki tubeera nga tulina emitwalo 15 kuba mumalako natero kigaba wacheya sente diriwo chairmani twena tulikuja kasangu tulikuja wa chairmani amateka ga kasangu tusindikire sente timu doni banange mpola esome namba batuwe sente
Soma namba mulindeko gaba ekirabo nammwe. 075 mukaaga. 59 Chenda munya bannange yakitaasa kasagga. Nagiddemu. 075 mukaaga. 59 chenda munya. Bambi tobango ogisobezze leta mannya ki? Kati abateeka ekirabo nga kigambwa. Alindako. Atwala mutongere eddakiika 5. Timu Don. Tukitwala. Mongere eddakiika 5. Mongere eddakiika 5 bannaye kino ekirabo kya Ekirabo bannaye. Anti amateeka gaagano. Jeriko mbompaayo 2. Timu Don. Bana isimu leta tujikwate. Kasagga tuddemu tusome namba taata. Timu Don. 075 mukaaga. 59 chenda munya. Ana. Mama chairman. Enamba leta utaya Timothy. Wololo. Fundana mubinga zala ngalima. Ngayeni sana bakaji. Fundana mubinga zalanga. Kati ndi mukwala balance. Ebyaddala. Bayina meka. Ze muina. 10 na something. Meka. Neche obadde 12 nebugwamu. Kati mukwano. No kati equalizer. Kati Tuli duro. Kati tunoonya asinga. Ayongera kasinge bane kasagga agenda kukola. Ekirabo. Abada tusengenya. Badde tumusinga 10 bamuteredde. Badde bamuwadde 5. Asinga 10. Omugole huyo. Kasagga agambye zeza tuwadde 15. Bannange tweyanza n'abalala mukole mutyo. Ekirabo bakitwala. Ekyamani bamuweeyo. Emirundi 2 n'ekitundu. Leno yogerayo. Amateeka agafuga okugaba ekirabo. Teka support olaba. Chairman. Bakusinga kati 10. Bannange. Wololo bannange bagere mpola. Chairman. Wali waina mu balance wa 15. Wali aina balance wa 5. Nimudani omulundi gumu. Bannange mwogere ku mudoni. Nimudani omulundi gumu. Tukwate. Bambi mwebaze kati. Nimudani omulundi 2. Amateeka agafuga okugaba ekirabo gaagano. Gwe bawangudde okitwala ofukamidde. N'okisumululira akuwangudde. Naye njanyumira nnyo Timu chairman omulundi gumu. Tambuza kitu. Chairman omulundi 2.
Songera dakika 5. Tewali awantaasa. Njagala just emitwalo ebiri oba. Timu chairman emirundi 2 n'ekitundu. Mama wali waleta emitwalo timu ema. Timu cheya wamuwadde omutwalo. Agi agambye musome ennamba kwe. Banange ani alina ennamba either oteeka ku ya Shifa. Ateeke kuno. Kulutaya tujeyo lumu. Waliwo ennamba mukwano scrolling a messages bagisomye eri 07 saga ateekayo nnyo simu anti bane gundi e blockinga. Eri 0756 594 ereta Lutaya Timothy. Timu chairman. Yes. Bane agi agambye tubata ali serious. Timu chairman. Agi una ali timu chairman. Agi oweri nyalyo. Waliwo akakaga kaze kavudde wa Franka Kigozi simanyi. Bannange Franka Kigozi olesa akakago oli timu ani. Tekako. Bannange repeat the number. Enamba eri 0756 0756 sorry chenda munya 0756 ngogamba uno Sharon wa Yesu mama timu doni Sharon wa Yesu akuwadde akakaga Sharon wa Yesu mutusinga mmeka omutwala nawe ate kati nyize 20k Ati tumunyiziza naye mama enyigaye amuwadde 2. Tazinatuuka kyamusanyuka tazinatuuka nadda tazinatuuka naye bannange muno mama toddamu munyiiza agi toddamu munyiiza agi bwanyiiga agi thank you esimu etalina genda mu nsawo kiki Mwaka wawajire 2 zijja katulinde temusanyuka nnyo tezinajja bannange nulira bali kukyusa bawagizi alina bwali mu kukyusa topolota abawagizi bange idea bannange hope Shifa's die hard ono Summa Summa nkwagala nnyo Summa ndi wano mune twagala wangula kirabo naye mpagira cheya nagwe ayigira ddala oteekeko 3 yakwate mukwano the names mukwano amanya galeeta Lutaya Timothy nzo kwa Shifa kugendako za mukolo kwa Lutaya kugendako za kirabo kino batimu doni timu cheya kabambi abwe mamba nnyonnyoddemu mu bumpimpi omukyala doni ono yaliko mu kiyumba agereta Lutaya Timothy wuyo agi mubuuzeeko munnange ali kuno agi bambi nkura nyina yanziza nnyo bambi tonyiga oluganda lutukalubiriza naye tweyanzegese kiuse so much nebannange bagambye mbalaga omugole omukyala wuuno
sweetheart. Yenna wangula apa. Yeah, she's there. Omugole yoyo naye ng'atunula by'abagole byokka because twayingidde dda mmuudu omugole wuuyo omukyala omugole omwami wuli wali ekirabo nno kyandigenda kubanga bana yabaakajja sitoola empanvu eno naye baŋŋambye mbabuulire ku Agi balabe Agi munnange yalinga mwana muto nnyo ng'alina empisa abeereddewo abantu ate nga bannange mumanye ennaku gye tuyitamu mu biyumba by'abawalabu ebyo n'ekikuba emyaka 9 ng'ali mu Bwakadaama oyo gwolaba mu Bwakadaama bwange bannange muleete ku ssente Agi ayagala kugula ki temulaba wano munnange ekirabo kikompitibwako abantu babiri chairman wa meeting zaffe erinnya lya Agi yayinza okukyuka bane era bagamba nti Shifa janguuko mu kamera nkulabe Sharifa kanzije naye nga tulina sente zetusonda tune ekirabo bakitwala nze golaba bano nyina ebizibu bibula singa myaka gyange ekirabo bakitwala bana timu kyaje muli timu doni je muli negwe timu kyaje muli amagiza ejinaba kati ekirabo nkigaba banange ekirabo bagenda kigaba Agi ekirabo nkigaba chairman akweyimiridde tannateekayo bakusinga kasanvu nzayine ezinnajja timu doni mulundi gumu timu doni emirundi abiri timu doni emirundi abiri n'ekitundu emmere naatera mugambe bwe bamala okuguteeka mubasabikeko kali kafoipepa kali akaveera jaki ogenda kugamba bambi Agi agambye mbu wait please lindako kigaba bwagambye mugamba asooke mbawo amateeka kubanga oli yekubira amasimu nekyo yagenda labika bubi nnyo nga tazenakirabo kitwalira ono olina fukamira feeyo ngaofukamira kimulete leka mami mukubire kuno osanga mpaayo ekyebiri timu kye mutuwagire omugole ali kusaidi ya chairman obagende kali yakuba masimu wa mami naye kirabo kwala ku kirabo chairman mikoro bamutwala banaye kubanga temungira nnyo kumpi kakwata ku ssente za mukolo mikwano katukube ku ssimu twewole looni sawa ya looni kali sawa yakuba ku masimu kuba bannange tubasanyuke bannaye mami takuba ne bannaye gundi babagiza baby ikawo baby dira akabokenseko bannaye Agi gwasibye omukolo guno nze ekirabo njagala kigaba bannange tebanaleteekako kati ayina eddakiika 2 nga beekirabo bane Agi yogera naye wuuyo tanateekako ssente ebulayo eddakiika 2 ekirabo tukigabe kyeyatokaaba ekiki wama tuyambe kubanga ekyawa njagala kitwalako bajja kumpaako omugole mami salamu aleikum bannange tebagala okukirabo nze ne chairman ngikozesa like kale byogera noono mami nkola Agi agamba ataddeko emitwalo 4 atadde ku wrong number sente tezirabika teziriiko my good wrong atadde ku line bane Agi mukwano tetulina kyetulaba Agi ku simu ki erese mannya ki Agi atadde ku bunkenke buti kyeya nnyo nayongeramu n'ebi kale now tuwe simu yes bane mukwano wandituwadde ekirabo kyaffe oba message zijjudde bazijjire mukebere balance tukyayakeberako balance Agi oba oyagala namba ya MTN akakaaga kaffe kaakano kwekali na nenye 5 zaffe that is the only money on phone chichi
Tim Doni. Doni agenda twala ekirabo. Bannange check balance naye bane agya ani ono akochi wa alien skin we check balance how sweetheart we check amanya balance wo namugambye amanya lutaya omugole wuyo bane mutu w'ekirabo kyaffe kyemba mukole ekyo nkoza ofa abakitwale bati baweerezza ezo sente agi buli budde ayongeza mbu yatandise na mutwalo n'agenda ku 2 kati agamwena anyize nnyo Pretty hard wa mami agambye erese manyaki Kebeda nayo. Bwe namwe temusekera mu bintu bya sente check direct mukwano naye siyinza okulwako temuli kasuuka kitegedde hope dia vidda number for enamba Kuliko mtwalo 10. mukwano eziliko Oba asindise ku namba eyange nedda taweerezza ku yange kebera ku Airtel yo. Yiyo gwagenda ndiba wadde nga mulimo mukwa tanaweerezako ku simu yange naawe and money sibitegedde byoyogera agi mukwano sikitegeera luzungu lungi ngondezaamuko so muzirabye bane tugende maaso ekirabo mu kitugabira abayino kifuna kyagamba I'm using and money sikitegedde mbu it takes 10 minutes ndi Abu Dhabi gye tukozesa bambi asobola banga ataddeko mbu atuwadde na mitwalo 4 Nemwe wekibanga kiri ali Abu Dhabi actually it is more than 10 minutes zijja kutuuka naye nga zitwala more than 10 minutes Timu chairman omulundi gumu. Ati temunnaziraba mukwano tuwakiri tulingalinda dakiika 10 it might be true yes it will take time for real like 10 minutes katulinde Kale abaddoni tutandika okwekwata kwata. Ati baba singa meka weziragize ngabulale. Nebo tutandikira kwera tubasinga ena miramba. oba ino siimula munda siina kantu kapini Shifa Deborah Timu Shifa oh Deborah Timu Shifa how are you dear long time agambye kitu bagambye bakozeyo and money onotanimba wa Timu Shifa ngambi mbukitekinga dakika 10 sente ne reflectinga ku simu ne okumanya agyanyiza tuwadde emitwalo 4 agambye ebiri age ogambye ebiri gyoli ebiri jani Simanyi agi kyogamba I'm sending 50k for contribution nakijoba Fiona eza contribution ateka ku namba za Hope Shifa zirina ezo zennyini eza bulijjo kusomera namba nakijoba muwandiike tanatuwa naye agenda tuwa emitwalo 5 za mukolo agi agambye nedda zonna za tiimu chairman nakijoba enamba egenda kwa contribution z'omukolo Deborah Nyambo nterewo enamba zange za tiimu Shifa naye oba oziwandiika teekamu ka doti nga bwe tubikola ku TikTok tebaagala byakuteekayo namba za simu bambi Deborah wa tiimu Shifa you know you have my numbers teekayo zitekeyo mukwano ningo otekamu kola 0 ngotekawo ka doti botekawo 7 ka doti bwe bityo muterewo abambi tufune sente z'omugole waffe tugenda Kabaale mu November kwanjula omuzira waffe ono kumunona waabwe nawe share in between them bambi bambi share Mr. Sir someone is going to share nakijoba bamuwe namba Deborah please help me nga wetulinda message challenge ejja banyengegwe esatu mu 10 kati ezo tugenda kukola tutya muganda wange bagenda tusinga emitwalo Siradda mu kwa mani. Kabasi weza naye bannange
Bana yatukubye equalizer atusirisizza. Nemundekere kirabo bannange nze nakyesoose. Mukwane dakika 10 tuzigumidde. Ngamba mukama wo kiba kyange kijje wange. Tumala laba ku sente ezo. Ejja kujja. Ejja kujja katulinde. I love that lady. Her love is pure. She deserves everything. Thank you, dear. Bakabugenderi. Atete munyiza. Mama agi agamba alite tumunyiza. Nja kwongera. Agi mumunyi. Mwe mwogera. Mutambogera mu bire. Mweko kye mwogera. Bannange. Agambye temunyiza. Munyiza kasuke wane. Bagiga wamanyiga mwa. Babize ne yaziza. Dakika 10 zibula ko Lutaya. Okomezawo mutima. Nonyezaayo akati nkatereka akagoye nsimule wano wenkyajingira essimu. Imukyabwera toyalikiride naye agikyatukoze. Ndeterayo akati bannange. Nze simanyi nakumanya tiimu Doni tumufuneyo ka meeting. Tetunnaba mukwano. Guno omulembe si gwa kuwanika mangu tufa tugezaako okulemererwa twonoona. Bagambye okulemera tolole ntumala ne twabika. Tujogeddwa. The bride is becoming more gorgeous every other day. Wow. Hey fine girl, shifa dear. Nenga bannange shifa mumuvuddemu wano tulina ekirabo kye tubadde twagala naye mama. Tuli wano team Don tulinga abaweddemu. Mabanja, Don sente mekaje. Don obanji bwa sente. Chairman obanji bwa meka. Agi munna agambye next time bojja mu meeting gwe gwa supporting. Kale mama. Agambye oluddako ekirabo bw'onaaba mu beesimbyewo. Ne Museeka agenda yimirira naawe. Mama neyanzege nja kubaawo nnyo nnyo nnyo. Nina okujja ku ekyo. Kale bagiteekawo. Zabadde meka. Mama waliwo messages ze. Mama! Era ayagala kusindika emitwalo 5 ku tiimu Doni. Omanyi agi bwagambye mbwawo twabike. Bannange era mukwano enamba bannange enamba ya Ruto era bannange nze nkola emitwalo 3 bagenda tuweetale era agenda nawe temujamani omulundi gumu nga waliwo obwedda abasinga bannange era funawo wandiika enamba switi fayo bagiwandiiseewo andi kakati tugamba ez'emikolo ey'emikolo kati anti bw'aba asobodde era nange njagiziba fowadingira temutulemesa namba bataddewo enamba zange zombi ziyize enamba zange zezo nga bebazitaddewo ofukamirira mwami puwamani bannange ejo abuuza tubasinga mmeka kati bweba tuweetaano tubasinga mmeka tuba tubasinga 2 tubasinga 3 aneda balakale nkyetaanigize banenze mukesatu obadde owandiika zeze enamba zange zireta nakawombe bweba tuwa 2 tuba tubasinga gumu kasanga oweetaano badde kinawo akonoona kirabo nkyagala bannange
ntutunulire essimu bitya switi wange zeze namba nga bwe bazitaddewo baziwawo zeze namba bannange era gwe waffe era yakukyawa namukyawa simwagala adi agamba wadde etaano gize temukitwala ali kulodinga ssente aweereze ali Abu Dhabi alayira bannange etaano najo nno tetujja ginnaji etaano jijja bannange sinnaggwamu maanyi bannange yo people pin my number ekirabo tukitwale timudoni kukyali eno waffe ekirabo kiri wano ekirabo enamba bagipininze bannange naalongo proud Kadaama agambe tupininge enamba ate wuyo mupininge bannange nze Kadaama munnammwe bannange muleta akasente bamaama base Kadaama muliwa aba Abu Dhabi Dubai Sharjah muliwa mwenna bannange muleta sente Alaini mwenneyo yonna naliyo Dubai Sharjah Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa